ate ayogedde ensonga 5 eziviiriddeko okuwummuzibwa kwa Mathias Mpuuga Nsamba abadde Leader of Opposition wabula n'awummuzibwa olwo ne bamusikiza omubaka wa Kawempe West omukulu Honorable Joel Ssenyonyi. Congratulations to you, Honorable Joel Ssenyonyi, and congratulations to National Platform. Ffe munnange bye twagala mirembe. Era ffe obukulembeze waffe bwe tukkiririzaamu kye butugamba kitutambula nakyo. Nenga tukongratulatinga nnyo omukulu Honorable Joel Ssenyonyi, weebale kubanga okkiriza ate okutwala obuvunaanyizibwa buno. Kyagulanyi Center mu Robert Bobwen, nawe tukwebaza nnyo okubanga obaddewo ebbanga lyonna era nga ensonga y'obukulembeze eno ogitambuliza ddala bulungi. Ffe tuli bannankyukakyuka. Ate mu Nup tukyusa obukulembeze. We are not creating dictators as Museveni ye ewuwe teri kubeera nga munnange okyusibwa ebifo. Era ye okuva bwe yajja kuba chairman bwa NRM paka kati ali chairman takkiriza muntu mulala yenna kuyingirawo. Naye twebaza nnyo obukulembeze bwa National Platform ekisajja kikulu kye bukozesezza okulaba nga ate batuuza Leader of Opposition omulala mu mirembe nga tewali kusika muguwa wabula nga waliwo okukkaanya okw'enjawulo. Tusiimye nnyo obukulembeze buno, tubusiimye nnyo, tubusiimidde ddala. Obukulembeze buno busigale nga butambula, busigale nga bw'amaanyi, Uganda yaffe ejja kutambula. Nenga tetugaana congratulatinga Honorable Joel Ssenyonyi mukama waffe. Tukuyozayoza okutuuka ku kifo kino. Ate era tetugaana kwebaza omukulu Mathias Mpuuga Nsamba nti naawe mukama waffe weebale nnyo emirimu gy'okoledde ekibiina byonna by'okoze tusiimye nnyo era tojjanga okwo. Tusigale nga tutambuza olutabaalo luno, tusigale nga tutambula nga tugenda. Abaagala ebyokwenoonyeza ebyammwe mmwe abamanyi, naffe tusimbudde teri agambayo. Ne congratulations to you our dear elected leaders. Tubaagaliza obukulembeze obulungi, obukulembeze obw'essanyu, obukulembeze obw'amaanyi ate era obukulembeze obw'emirembe. Tubaagaliza obukulembeze obw'emirembe, tutambulire wamu agali awamu geegaluma ennyama. Mwebale nnyo Mathias Mpuuga Nsamba, weebale. Obukulembeze obubadde bulungi nnyo, ebisomooza bibaddemu naye eteera obiyiseemu paka omukama wakutuusizza kaseera kuno. Tukwebaza byonna by'okoledde ekibiina, byonna by'okoledde ekibiina kyaffe, byonna tubisiimye. Era twebaza nnyo buli omu alina ekyenjawulo kyakoze okulaba nga tutambuza obukulembeze bw'ekibiina kino mu ngeri ey'amateeka. Bannange tusiimye nnyo na buli omu alina kyakoze eyo. Mwenna tubasiimye. Ne Mathias Mpuuga Nsamba emirimu emirungi gy'akoledde ekibiina tetusobola gibuusa maaso, gyonna tugisiimye. Ffe tuliwo okusiima naye nga baganda baffe embeera bw'etyo bwebadde. NUP those that doubt kijja kubanga kyakunyumirwa abali eno amu ne bannange mwebale nnyo. We had intended to have the communication, the full communication of the outgoing Leader of Opposition, the Right Honorable Mathias Mpuuga, on his appreciation party. But we were constrained to speak to you because we know that if we don't set record straight, it is very easy for each one of you out there, especially our detractors, to come up with their own thoughts and narratives. So here we are. To you, Right Honorable Mpuuga, thank you for the leadership in tough times. Thank you for the comradeship and brotherhood and the mentorship that you've given to various leaders, including myself. Thank you for the insistence and bravery to face seemingly insurmountable odds. Thank you for being a punching bag for so many people, those who matter and those who don't matter, but constantly pursuing what we promised the country. Thank you. We know you are not an angel. We don't hope for an angel in you. We know not everything went perfect your way, but for your resilience, thank you. And most importantly, for your magnanimity in leadership, for rising beyond emotion and beyond anything. That I cannot thank you enough.
I want to call upon anybody out there to represent us. Whenever you meet the Right Honorable Matthias Mpuuga, please, on my behalf and on behalf of the National Unity Platform, say to him, thank you. When you meet his wife, say thank you to her, because being a wife to such a man that leads in trouble sometimes is not easy. At school, when you meet his children, say thank you to them. We shall forever be appreciative. You all know, ladies and gentlemen, that by ranking, our outgoing leader of opposition has performed way better than those who came before him. It is our culture to give way at our prime, to give way at a time when we are the best examples, so that those that come after us can aspire to achieve the kind of leadership that we are giving. So today, this is not a firing like some detractors would like to call it. It's not a demotion like some detractors would like to call it. It is a moral change. It is our belief that because we have the resourcefulness and the blessing of senior leaders, of experienced leaders and knowledgeable leaders, we want to use that to again also empower and groom younger leaders. So in our leadership, you'll find senior leaders and young leaders. I came in as a young leader myself, but because of the trust and comradeship, but most importantly, the mentorship of those that I'm even leading, that's why I am able to stand and will continue to stand. So with that, we appreciate you, Honorable Mpuuga, and we shall reiterate that at every opportunity. To you, the incoming leader of opposition, Honorable Joel Osenyonyi, like we usually say in the ghetto, Olinye Tokota, you are justified to worry. I wouldn't blame you if you get worried because you're fitting into very big shoes. But I want to tell you, my brother, that you have an even bigger reason to be confident, because you are surrounded with resource. You are surrounded with love and support. And we are confident that you will deliver even beyond your own imagination, God helping you. To you, the people of Uganda, we thank you for the support, for the many second chances you've given us, and for the trust and the patience. We continue to call for the same. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala nange mu Luganda okwebaza ne sekwebaza ow'ekitalo naye mbagambye mu Luzungu nti Honorable Mpuuga oboolyawo tubadde twagala okumuwulira ebigambo bye ku pate ye ey'okumusiima n'okumuyozaayoza egenda okubaawo mu bbanga etali lyawala, naye olw'okwagala okubyeyogerera abo abaagala okutukontradicting oba okukyusa ebigambo byaffe obutafuna mukisa ate bo twogerera ensonga lwaki twogeddeko gye muli. Naye era ssebo experienced leaders and knowledgeable leaders, we want to use that to again also empower and groom younger leaders. So in our leadership, you'll find senior leaders and young leaders. I came in as a young leader myself, but because of the trust and comradeship, but most importantly, the mentorship of those that I'm even leading, that's why I am able to stand and will continue to stand. So with that, we appreciate you, Honorable Mpuuga, and we shall reiterate that at every opportunity. To you, the incoming leader of opposition, Honorable Joel Osenyonyi, like we usually say in the ghetto, Olinye Tokota, you are justified to worry. I wouldn't blame you if you get worried because you're fitting into very big shoes. But I want to tell you, my brother, that you have an even bigger reason to be confident, because you are surrounded with resource. You are surrounded with love and support. And we are confident that you will deliver even beyond your own imagination, God helping you. To you, the people of Uganda, we thank you for the support, for the many second chances you've given us, and for the trust and the patience. We continue to call for the same. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala nange mu Luganda
okwebaza ne sekwebaza ow'ekitalo naye mbagambye mu luzungu nti Honorable Mpuuga oba oliawo tubadde twagala okumuwulira ebigambo bye ku pate ye ey'okumusiima n'okumuyozayoza egenda okubaawo mu bbanga etali lyawala naye olw'okwagala okubyeyogerera abo abaagala okutukontradicting oba okukyusa ebigambo byaffe obutafuna mukisa ate bo twogerera ensonga lwaki twogeddeko gye muli naye era ssebo tukyesunza ebigambo byo kabaka kaffe si buli omu nti ayitiddwa wano naye abayitiddwa tujja kubategeeza ssebo weebale nnyo weebalire ddala olw'obukulembeze mu kaseera akazibu weebale olw'obwasseruganda n'okutuluŋŋamya n'okugabana naffe ekirabo ky'obumanyirivu bwo n'amagezi go weebale nnyo weebalire ddala okutuluŋŋamya n'okubeera baaba waffe weebale nnyo weebalire ddala olw'okugumira amayinja n'emiggo ebiseera ebisinga ebitalina kubeera bibyo weebale olw'okubeera shock absorber yange ebivumu ebyandize gyendi n'obimira weebale nnyo ssebo era n'ebimu yongera obimirireko mpolampola weebale nnyo weebalire ddala njagala okubasaba mwenna buli anaasanga Honorable Mpuuga gye tutali kuba ffe tetusobola mwebaza kimala mutuyambe mutwebalizeeko bwe musanga mu ekereziya mumwebaze bwe musanga mu katale oba mu kkubo muyimirize mumwebaze ku lwaffe bwe musanga mukyala we oba abaana be mumwebaze temufaayo nze mbawadde obuyinza okumutawaanya mumuyimirize mumugambe Mpuuga weebale nnyo weebalire ddala enkyukakyuka eno gye mulabye olwaleero si kukakanya oba kugoba ng'abamu abatatwagaliza birungi bwe bayinza okulowooza eno enkyukakyuka gye tukkiririzaamu n'omugenzi Mandela yakitulaga nti omukulembeze kutipye wasingirira ddala okubeera owakabi ate walina okuleetera abakulembeze abapya basobole omulaba ng'ekyokulabirako ate bagoberere mu ebyo ebirungi byakoze sebo sigezaako okugamba nti oli malayika kuba tetulondangako malayika era tumanyi temubula birumira wano nawali naye akaseera ako tukulembereddemu obuzibu obwo bwoyiseemu tesobola kubuusa maaso era tusaba Katonda osobole okubanga ogenda mu maaso n'okugabana obukulembeze bwo n'ebitone byo nga bw'osuubiza ate n'obuvunanyizibwa obupya bw'ogendamu wengere okutuweererezaamu ssebo eri Comrade Ssenyonyi nga bwe tugamba mu geto olinnye tokota ate nga y'amagye naye tukusaba obeere mugumu okyogeddeko nti weeralikidde ekituufu weeralikirire kuba engatto z'ogenda okwambala nene nnyo naye ate olina ensonga nnyingi nnyo okubeera omugumu okusinga okweralikirira kubanga weetooloddwa abasajja n'abakyala ab'amaanyi abamanyirivu ate nga bonna beewaddeyo okukuuma okubudaabuda n'okuluŋŋamya mu mbeera yonna eri mwenna Bannayuganda tubasaba obugumiikiriza bwammwe obuwagizi bwammwe n'omukwano gwammwe n'okutambula wamu naffe kuba mumanyi bulungi nnyo obukulembeze bwe tububawa mu kaseera akobannakyemalira tugezaako just kubawa example y'obukulembeze bwe tusobola okuwa eggwanga singa nakyemalira tunaaba tumugobye mwebale nnyo okutuwuliriza bassebo ne bannyabo ku lwa Katonda n'ensi yaffe. People power, our power, NUP and everywhere. Mwebale nnyo mwebalire. Okay, abalungi abali ku Sama Uganda Media gwe mukutu gwe tuli kwe tusinziira ate okukunganira ku mikutu gyonna bampita Sama Uganda yenze omuweereza wa bassebo ne bannyabo okubanga mbaweereza New Lop ye Honorable Joel Ssenyonyi ate nga avuddeko yoyo beekuteko mu ngalo ne beesiima so obukulembeze I think bulina okutambula. Thank you so much mwenna ababeera nange ku Sama Uganda neewayo okubaweereza buli nsonga nga bwetambula bassebo ne bannyabo era nga mbalayira ngenda kubaweereza mpaka ku ssaawa esembayo. So omukutu gwe tubeerako baguyita Sama Uganda Media ku Facebook kokka ate ne ku YouTube tulina Sama Uganda bannange mugende mu following Council ne Sama Uganda ku YouTube mugende bannange mu following bagiyita Sama Uganda ate ndi waggulu naawe Our power, NUP, everywhere.
kibayita obukulembeze gwe omulungi ali ku Sama Uganda Media. Tuli ku Facebook page kokka bagita Sama Uganda Media kwensinzira okubatenga mbaweereza ku mikutu gyonna. Thank you so much. New Lop ye Honorable Joel Senyonyi atenga avuddeko ye Mathias Mpuuga. So awebityo ate webitambudde olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo so aboche bwekibadde mwenna ababadde ku Sama Uganda Media. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala omukama Katonda ate abatuweere experienced leaders and knowledgeable leaders. We want to use that to again also empower and groom younger leaders. So in our leadership you'll find senior leaders and young leaders. I came in as a young leader myself, but because of the trust and comradeship, but most importantly, the mentorship of those that I'm even leading, that's why I am able to stand and will continue to stand. So with that, we appreciate you, Honorable Mpuuga, and we shall reiterate that at every opportunity. To you, the incoming leader of opposition, Honorable Joel Senyonyi, like we usually say in the ghetto, Olinye Tokota, you are justified to worry. I wouldn't blame you if you get worried because you're fitting into very big shoes. But I want to tell you, my brother, that you have an even bigger reason to be confident because you are surrounded with resource. You are surrounded with love and support. And we are confident that you will deliver even beyond your own imagination, God helping you. To you, the people of Uganda, we thank you for the support, for the many second chances you've given us, and for the trust and the patience. We continue to call for the same. Mwebale nnyo mwebalire ddala njagala nange mu Luganda okwebaza ne sekwebaza ow'ekitalo naye mbagambye mu Luzungu nti Honorable Mpuuga oboolyawo tubadde twagala okumuwulira ebigambo bye ku pate ye ey'okumusiima n'okumuyozaayoza egenda okubaawo mu bbanga etali lyawala naye olw'okwagala okubyeyogerera abo abaagala okutukontradicting oba okukyusa ebigambo byaffe obutafuna mukisa ate bo twogerera ensonga lwaki twogeddeko gye muli naye era si bukyesunza ebigambo byo kabaka kaffe si buli omu nti ayitiddwa wano naye abayitiddwa tujja kubategeeza sebo weebale nnyo weebalire ddala olw'obukulembeze mu kaseera akazibu weebale olw'obwasseruganda n'okutuluŋŋamya n'okugabana naffe ekirabo ky'obumanyirivu bwo n'amagezi go weebale nnyo weebalire ddala okutuluŋŋamya n'okubeera baaba waffe weebale nnyo weebalire ddala olw'okugumira amayinja n'emiggo ebiseera ebisinga ebitalina kubeera bibyo weebale olw'okubeera shock absorber yange ebivumu ebyandize gye ndi n'obimira weebale nnyo ssebo era n'ebimu yongera obimirireko mpolampola weebale nnyo weebalire ddala njagala okubasaba mwenna buli anaasanga Honorable Mpuuga gye tutali kuba ffe tetusobola mwebaza kimala mutuyambe mutwebalizeeko bwe musanga mu ekereziya mumwebaze bwe musanga mu katale oba mu kkubo muyimirize mumwebaze ku lwaffe bwe musanga mukyala we oba abaana be mumwebaze temufaayo nze mbawadde obuyinza okumutawaanya mumuyimirize mumugambe Mpuuga weebale nnyo weebalire ddala enkyukakyuka eno gye mulabye olwaleero si kukakanya oba kugoba ng'abamu abatatwagaliza birungi bwe bayinza okulowooza eno enkyukakyuka gye tukkiririzaamu n'omugenzi Mandela yakitulaga nti omukulembeze tipi wasingirira ddala okubeera owakabi ate walina okuleetera abakulembeze abapya basobole omulabanga ekyokulabirako ate bagoberere mu ebyo ebirungi byakoze sebo sigezaako okugamba nti oli malayika kuba tetulondangako malayika era tumanyi temubula abirumira wano nawali naye akaseera ako tukulembereddemu obuzibu obwo bwoyiseemu tesobola kubuusa maaso era tusaba Katonda osobole okubanga ogenda mu maaso n'okugabana obukulembeze bwo n'ebitone byo nga bw'osuubizza ate n'obuvunanyizibwa obupya bw'ogendamu wengere okutuweererezaamu ssebo eri Comrade Senyonyi nga bwe tugamba mu ghetto olinnye etokota ate nga y'amagye naye tukusaba
obere mugumu okyogeddeko nti weeralikidde kituufu weeralikirire kuba engatto z'ogenda okwambala nene nnyo naye ate olina ensonga nnyingi nnyo okubeera omugumu okusinga okweralikirira kubanga weetooloddwa abasajja n'abakyala ab'amaanyi abamanyirivu ate nga bonna beewaddeyo okukuuma okubudaabuda n'okuluŋŋamya mu mbeera yonna. Eri mwenna bannayuganda tubasaba obugumiikiriza bwammwe obuwagizi bwammwe n'omukwano gwammwe n'okutambula wamu naffe kuba mumanyi bulungi nnyo obukulembeze bwe tububawa mu kaseera akobannakyemalira tugezaako just kubawa example y'obukulembeze bwe tusobola okweggwanga singa nakyemalira tunaaba tumugobye. Mwebale nnyo okutuwuliriza bassebo ne bannyabo ku lwa Katonda n'ensi yaffe. People power, our power, NUP and everywhere. Mwebale nnyo mwebalireko. Okay, abalungi abali ku Sama Uganda Media gwe mukutu kwe tuli kwe tusinziira ate okukunganira ku mikutu gyonna bampita Sama Uganda yenze omuweereza wa mu bassebo ne bannyabo okubanga mbaweereza New Lop ye Honorable Joel Senyonyi ate nga avuddeko yoyo beekutteko mu ngalo ne beesiima so obukulembeze I think bulina okutambula. Thank you so much mwenna ababeera nange ku Sama Uganda neewayo okubaweereza buli nsonga nga bwetambula bassebo ne bannyabo era nga mbalayira ngenda kubaweereza mpaka ku ssaawa esembayo. So omukutu gwe tubeerako baguyita Sama Uganda Media ku Facebook kokka ate ne ku YouTube tulina Sama Uganda bannange mugende mugifollowing kanso ne Sama Uganda ku YouTube mugende bannange mugifollowing bagiyita Sama Uganda ate ndi waggulu naawe ekibayita obukulembeze gwe omulungi ali ku Sama Uganda Media tuli ku Facebook page kokka bagiyita Sama Uganda Media kwensinziira okuba ate nga mbaweereza ku mikutu gyonna. Thank you so much. New Lop ye Honorable Joel Senyonyi ate nga avuddeko ye Mathias Mpuuga. So awe bityo ate we bitambudde olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo so abokye bwe kibadde mwenna ababadde ku Sama Uganda Media. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala omukama Katonda ate abatuweere omukisa. So bwito bitambudde nabagamba nze ngenda beerawo okubaweereza jjukira eno kamera ya Sama Uganda Media etambulira ku president wabeera weebeera buli kibeerawo eba egenda kukiba wa direct oba butereevu. So wemate mundaba ku Facebook banange musobola okunoonyaako ku YouTube yange bagiyita Sama Uganda Thank you so much guys. Sigenda kukowa kubeebaza banange ne bwembanga mbatawanyiriza sometimes zikadata banange munsasira nze sina gye nkola nze newayo kubaweereza. So mbasaba data oluusi simu gye mba nkosa live yebeerako akasente katono nnyo ke mba nyina okugulamu data. So temugasama musabiriza yeye banaffe tetukola tetuna gye tukola twewayo kubaweereza nenga tetulina gye tukola. So guys ndi musanyufu nnyo okubanga buli wenteekayo Sama Uganda Media mujja ne mubeerako ate nensasanirako ku mikutu egy'enjawulo okubanga ntambuza enjiri y'enkyukakyuka. Thank you so much. Ansaba mukama Katonda abampeere omukisa Wenda Queen nkutumiddeko ate mu Sama Uganda mwenna mbatumiddeko mbagala nnyo mame waffe Emmanuel. Thank you so much okubanga obeerawo ku timu Sama okubeera nga tukwasaganya ate olunaku olw'enkya tugakwesanga busaabala ate mu Sama Uganda tugenda kubeera busaabala ne His Excellency olunaku olw'enkya nga tugalawo omwaka. So ngenda kusaba mukama Katonda atakumira mpeera abankumire mubeere bulungi. Nsigadde yenze Sama Uganda. Bye bye.
Ebigambo byebyo bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, the elected President of Uganda. Ebigambo byebyo olunaku olwaleero ate awummuza Leader of Opposition Mathias Mpuuga Nsamba. Obubaka ndowooza mubuwulidde baganda bange, ebigambo byogeddwa, buli kimu kimaze okuba nga kikolebwa. Naye tubuuza Mathias Mpuuga Nsamba, whom are you? Kale ffe bambi tukwebaza nnyo mulimu gw'okoledde Nation Platform era omulimu gw'okoledde eggwanga tukwebaza nnyo. Kusomooza kubadde kungi, kubaddewo ebigambo bingi byogeddwa naye bwe obukulembeze. Tetuli after before, tuli after biri nnyo bye tuli after, naye embeera yeeyo baganda baffe, mikwano gyaffe. Teri kyagamba. Mathias Mpuuga Nsamba awummuziddwa mu kitiibwa ekiyitirivu, mu kitiibwa eky'amaanyi, era ebigambo ndowooza mubirabye byogeddwa, teri agambayo.